Abana fees 100% jezili ne bazikola ki? Kuli muntu wala na amadde sente zitali za musala nga susse ku musala. Bayingidde mu ddwaliro bayingidde mu luguudo bayingidde mu ka business ko kawandetandikidde osoba nnyabo ngenda bakakasa ekintu kimu buli lwoyimirira bwoti ng'ogamba oli munnayuganda okuggyako nga tulina omuntu alina spare country ali omuntu alina ensi ya spare. Abo be bakulembeze b'ekibiina ki National Unity Platform mu disitulikiti eya Wakiso bakuŋŋaanye okusala entoto okumanya butya bwe bagenda okwasaganyamu ensonga ez'Abannayuganda. Bagamba nti Bannayuganda banyigiriziddwa ekimala naye ate bo tebasobola kwesitukira ne beerwanako. Enkyukakyuka etaliimu mukyala tesobola kugguka. Bagamba nti waliwo abakyala ababadde babanja ensimbi zaabwe naye nga baganya okusasulwa. Twabalabyeko bano abakyala abalongoosa ekibuga Kampala abeera enguudo ez'ebitundu eby'enjawulo. Bamaze ebbanga nga babanja ensimbi zaabwe za myezi 6 naye nga KCCA teyagala kuzibasasula. Okutuusa ababaka bano lwe beekozeemu omulimu ne basitula abakyala abo ne bagamba bano bamaama ba ggwanga lwaki tetubatwala ku KCCA ne bawa ensimbi zaabwe. Bwe baba tutte ku KCCA kigambibwa nti era waakiri baakwatiddwa mu akafansonyi ne basasulwako ku nsimbi zaabwe ekitundu kati nga babanjayo entonotono. Kigambibwa nti babadde baggyeyo tiyaggaasi okubakuba naye bagenza okulaba nga bakyala ne bakwatibwamu ensonyi ne bagamba nti owaaye tukuba tutya bamaama baffe tiyaggaasi, tukuba tutya bannyinaffe tiyaggaasi, era ebikola ne babiteeka wansi ne boogera nabo mu buntu. Kitegeeza ki kino? Nti abakyala singa mwetaba mu nkyukakyuka y'eggwanga oluusi singa eggwanga lyagguka dda gye lyagala okulaga. Kubanga abakyala baweebwa respecti. Entulugunya gy'atulugunyamu abasajja ate sirimu gye bayinza okuyisaamu abakyala. Nti bwe bagalula omukono ogwa ekyuma mukyala waakiri awo n'abantu bajja kusituka bagambe nti bamaama baffe mubakutte bubi, ekimala kimala, gavumenti mulemereddwa. Basabye abakyala okwenyigira mu nkyukakyuka. Eweetaaga okusituka abakyala musituke mwekalakaase nga mulina abaana bammwe. Uganda lwejja okusobola okwenunula naye bwe mubirekera abaami tebababalamu kabuntu babayisa ng'ekyokuttale. N'olw'ensonga eyo abakyala mubeere paati nnene nnyo mu nkyukakyuka y'eggwanga Uganda tulabe nga tukyusa eggwanga lyaffe kubanga ffenna ebitunyiga nammwe bye bibanyiga. Tutambudde ne Haji Settuba omusomi w'edduwa nno yagikutuusizzaako. Haji Settuba akola mulimu ky'olowooza. Mu kusoma dduwa teri amusinga. Ku bantu basomeddeko ku dduwa ze bakkiriza nti wamma edduwa ze ddala ziwonya era bamuweera obujulizi. Bwe gwata n'okusomera ku dduwa ze ayina essimu ye eri 0703 31 39 25 mukubireko omugamba akusomere ku dduwa ze wamma tojja kwejjusa. Kali muki munamba omusungu agamba people power kitegeeza amaanyi gali munamba gye mukoba okuba abangi ne tukwata abakyala nga 2,000 ne tugamba tuyingidde Gabaro tuyingidde ku Gabarodi twagata katale olunaku lw'enkya bajja kuvayo sente baziggyeyo. Ezo sente zizimba obutale gyeziri, sente zizimba amalwaliro gyeziri, sente esasulira abaana fees 100% gyeziri naye bazikola ki? Buli muntu wala na amadde sente zitali za musala nga susse ku musala. Bayingidde mu ddwaliro bayingidde mu luguudo bayingidde mu ka business ko kawandetandikidde osoba nnyabo ngenda bakakasa ekintu kimu buli lwoyimirira bwoti ng'ogamba oli munnayuganda okuggyako nga tulina omuntu alina spare country ali omuntu alina ensi ya spare. Tulina omuntu alina eggwanga erya spare. Tulina ka Uganda kaffe kano tugenda kafiiririra tukalwanirire nga tetwetiiriridde mpaka eyawamba ka Uganda kaffe tumugole emisinga agenda kwata obugugu bakkirire emmanga agende akola ki? People power, our power. Ku lunaku lwammwe ngenda kubajjukiza twalero tuyimiridde olunaku olwaleero abakyala 336 bafudde nga bazaala olw'okubanga ebintu ebirina okubayambako mu ddwaliro tebikola ki? Buli lunaku mu ggwanga Uganda abakyala 336 bakola ki? Naye nga lwaki bafa? Eddakiika eno tuyimiridde buli mwaka mu Uganda abaana ab'obuwala 1.5 bava mu masomero ne bagavaamu olw'okubanga tebalina school fees, tebalina paadi, amu bafunye embuto, amu bakwatiddwa. Lwaki mukkiriza ebintu ebyo banyabo ne bassebo? Ebiseera ebisinga njagala okugamba nti omukyala gwalina okulembera olutabaalo. Tulina banneiba waffe Sudaani wano
baali bawala ba student aba university n'abakyala babazaala omugaati bbeeyi yalinnya bulinnya ey'omugaati e Sudaani. General Bashir yali asinga ono wammwe kopolo wa wano bamutwala kagude nadduka eggwanga n'agenda Misinde. So bannyabo ne basseba ebiseera ebisinga kugamba people power gamba otya okugamba our power gamba otya. Mbagaliza olunaku olulungi olw'abakyala eddayo bakogamba omwami omugambe mwami wange lwaki olobanga ensi eggwawo kikogamba muno omugambe lwaki ondyamu olukwe lwaki otambula n'abantu bakanywa musaayi bagenda balimbalimba nga tuuse mu byokulonda ba LC1 ne bannabakyala bakugambe oli yeeyisa bulungi nnyo naye ng'ayambala yero oyo ayambala yero nga n'abakyala oba LC1 yatuma abali abadroni bajje batwale batabanyi bammwe ne babba bammwe. Temukkirize bambega ku kitundu kyammwe omuntu bajja n'akubega mubuuze eddwaliro linaye lisinga lyakiruddu bajja n'akubega mubuuze tebanakkiriza okutwala ejjamanyi bakujjanjabe. So bassebo ne bannyabo nga ndi wano kiikidde abantu b'ekitundu kino Makindye East mpozi n'ekibuga kyonna ekinene twagala Makindye tugifuule ekibuga eky'amaanyi tugitume Makindye City. Gamba Makindye City. Tugamba nti abakyala ku ntiko abakyala people power our power mebale nnyo teka wansi DJ badde otadde mu vibe ebintu ate otandika ebyo ate ntabuka mbamukambwe nnyo naye nga tulina abakulu babiri wano olunaku olwaleero protocol tubeera gitambuzanga bwe tubadde bifo basaba mwagala kayimbako singa DJ badde n'akamedi wandika kwene tuziniramu kwano chairman anyway mukagala muno ambege bombi chakulayi bombi abakyala sijja kwefuga nnyo kale basaba ne bannyabo bannagaba bannamakindye nabagambe buli gyolaga bagambe nze sikyava mu kyalo sikyava mu division ndi Makindye City Makindye ani basaba ne bannyabo oba bannyabo ne bassebo eddakiika eno katwala omukisa guno okwaniriza minisita president gwe yeerondera era gwe mwerondera ne mugamba nti ffe tulina kutambula ne people power ne NUP. Ladies and gentlemen, basaba ne bannyabo tukuba omugalo w'amaanyi nga twaniriza mu maka wa palamenti yeko Kunga omukulu Kawaka wamu n'akakiikoko akansala ow'omuluka owokusatu abakulembeze ba Kunga abali ku division ku constituency level abakyala bakakazadde b'eggwanga abali wano olunaku olwaleero bamaama nga mujjaguza olunaku lwammwe olw'abakyala mwenna mbalamusizza ne bakyali bange wali balabye wano nga bazina amadodi bagambye kabajje kababeereremu bamaama baabwe okusookera ddala njagala okubeebaza olw'okuba n'ekirowoozo kino mugamba ku lunaku olw'abakyala twesondesondemu omutwalo kyeya njagala okuloopera guno omukolo siffe abagukoze abakyala bano
abayita mu bukulembeze bwabwe obwa mukyala Nasamba okusaba ajjeko wano ne n'abakyala mukyala wemu yakusaba bajjeko wano maaso njakusaba bajjeko wano maaso Sentebe abakyala bano nga bw'obalaba mu bukulembeze bwabwe owaleeta ekirowoozo n'ogamba kati tulina okwekunga ng'ekibiina tukoze tutya okwekunga mu sekita zonna abakyala ab'obutale pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu abakyala ab'obutale abakyala ab'ewaka beenyigidde batya mu by'obufuzi mu by'entambula y'ebyobulamu beenyigidde mu batya mu kulaba nti abaana baabwe bagenda mu kusoma balabye batya nti eddagala libeera mu malwaliro ya bulijjo ne mugamba nti munnange katuleete kunga egunze abakyala bano boolaba wano fenna si bukulembeze bwa kunga tetwandibadde wano abantu abamu beewunya ne bagamba katubona bwe twandimulabye ddi tulina okuba ne structure wansi esobola okutukunga ngaolunaku lwe tukoze eki bwe tuli abantu abamu bagobereyo nga beebuuza kyemanimyanzi twandimulabye ddi tulina okuba n'obukulembeze obugenda okukunga abantu baffe tusobole okujja okunyumyako nammwe wano nga ku lunaku olwabaki olw'abakyala abakyala bano wamu n'abakyala abalala batudde awo nga wali n'omukyala atwala constituency mabega buceya be bateeseteese omukolo guno era nange ndi muyite muganda wange sekuritale w'olukiiko olwakunga ambadde bubi okumakinga sure mbeera ku mukolo guno era nga ngwate empinga kyeyo kimanyi bulungi twabadde tugenze bamaama mugende mutuule nja kuba nkoze ensobi nga mutabani okubayigiriza ebbanga lyonna kyeya mbadde ku mirimu emitume nga tugenze okusinkana oludda oluvuganya olwa Kenya bwe natuutse bwe nti ntuukiddewo okujja ku mukolo guno ogw'abakyala naye olw'okubanga mmanyi amakulu agali mu kubeera nakazadde mu eggwanga mmanyi amakulu kubanga ffe tuli baana bammwe njagala okubatangaazaako ku bintu ebitono ennyo ebigenda mu maaso olunaku olwaleero awo nno mwe bamaama mujja kukiraba tetukyalina omulimu muki munene ogw'okukola ennaku 2 emabega olunaku olwaleero ababaka ba paliyamenti bali 529 ababaka baki ba paliyamenti ababaka bano babavudde ne babawa miliyoni 100 naye babagulirira buki buguliriza njagala kubasiigira kifaananyi eggwanga lyaffe erikola ki bwe liri olunaku olwaleero njagala mukitegeere omuluka gw'eggaba guno Jeno Museveni we yaliyo n'agamba abantu baffe mbawuddisizza ntya ne mbakuma mu bwavu ng'akambaterewo parish development model parish development model omuluka gw'eggaba bakuwa miliyoni mmeka 10 naye omuntu omunnye kubaagala omuwa miliyoni mmeka kati obwenkanya buliwa abakyala bano abayitirivu abali wano bakuta abaka ba paliyamenti 5 n'okusoba ne babawa miliyoni mmeka 10 esente ezo zitumala okuzimba amalwaliro agali ku levo ya Mulago amalwaliro 29 bwe twatemyetemye agali ku levo ya Mulago fere tukalira ne tugamba nti omukyala afiira mu leba n'omukyala singa kati olunaku olwaleero bagenda ne bakebera kati mwazaala abaana abamu muyina ebigumba temusobola nakutegeera nti muyina ki olumu olina kansa tosobola nakola ki ofuna ekikuluma ng'olina ki naye waliwo omusajja mukulu ali eyo atudde ali ku ssente z'eggwanga ali okuzoonoona nga bwakola ki awonye ezo zokka ze mbadde mbamenyeddeko paliyamenti yayisa essente zizimba eddwaliro ly'erubowa eddwaliro ly'erubo njagala kwogera ku bintu ebikwata ku muntu waki naye nange bikwatako kubanga singa ndwala olunaku olwaleero ensimbi ezintwala okugenda okunjanjaba nza okuyita mu prosidiya nene nnyo okukola ki naye singa nfuna akabenje olunaku olwaleero nga nzira ewange bagenda kunzibusaawa Mulago kiruddu ng'abalala bagenda otegeera nti nyeka ina ambulensi nga bantu tekoze ki
Bwana ndune zote. Bagenda okutegera yono nyeko kubatamete. Twaliro lyerubowa mu ggwanga erya Tanzania bazimba eddwaliro nga tetwagala okuzimba erubowa biliyoni US biliyoni 39. Iffe wano e Uganda twagala okuzimba eddwaliro lyerimu ku biliyoni US biliyoni eza US. Tuli kwogera mu biliyoni mu zaawana eza Uganda ebeera biliyoni ne biliyoni 4. Naye bali ali Tanzania balizimba ku biliyoni 39. Kati njagala okubatunyuzaamu ku lwaki tulina okubeera mu struggle eno ffenna, lwaki tulina okwenyigira awamu. Awo nno woolaba tulina bannaffe mabegakaawo n'olaba oli ali omu ku ffe naye n'avaayo naye n'atuula mu commission n'agamba kanneegabireko ensimbi z'omuyi w'omuki w'omusolo. Kati olunaku olwaleero bawendudde abasajja abangi n'abawanvu boogera ebigambo ebiwanvu n'ebimpi kubanga baagala okukyankalanya omuntu wa bulijjo okumubuzaabuza. Bannange ab'emyupi saagala muyugeyuge, njagala mubeere ku mulamwa. Ffe ng'ekibiina tetukkiririza mu nguzi, ffe ng'ekibiina tetukkiririza mu nguzi, tetukkiriza mu bukulembeze buteetowaza, tetukkiriza mu bulyanke, tukkiririza mu Uganda ey'empya. Bannange njagala okubatunyuzaako mu Uganda empya batanabagirowoozaako. Bw'ofumiitirizaako maama awo n'otuula ensimbi ey'omusolo omwana wajja kusobola okugenda ku ssomero. Tulina amawanga ensimbi sente z'omuyi w'omusolo omwana asobola okugenda ku ssomero n'akola ki? Njagala kubatangaaza eggwanga erimu ekyemmanga lino Rwanda gegamu ku mawanga agasinga obwangu kubanga tebalina golodi, tebalina byabugagga bya mu ttaka, ettaka lyabwe si ddungi, bali mu nsozi. Naye ogenda n'oliraba ng'omwana agenda n'asoma ng'essomero public school lisinga essomero lya bwannannyini. Lwaki gavumenti eteekawo n'egamba katusosowaze ebyaki ebyensoma? Twagala nga amasomero aga gavumenti ng'omwana we agenda n'asoma naye nga lisinga buddo, nga lisinga nabisunsa, nga nawe ofiiringa ofye kubanga oba ow'omuki omusolo. Twagala nga ogenda mu ddwaliro osobola okufunayo eddagala nga basobola okutunyuulira omubiri gwo ne bategeera ddala ekituuma kikola ki kiriwa. Naye bannange tulina essanyu ku mutima, tulina essanyu olunaku olwaleero kubanga tulina abantu abasinzidde abeewaddeyo. Mbadde nnyunya ku nsimbi zino zonna abamu mwewuunya nze omubaka wammwe nnyekonze ezo sente zisobola zikola ki? Kubanga ekyo kikolimo, ekyo kiki? Ekyo kikolimo, si kikolimo bukolimo. N'abantu bange si kye mwantuma nnyeko nalina kakinga okumpa akalulu nga bakulirira naye mwagamba katulimirire katutambule ne batabani baffe bano bajja kusobola okuguma okuyita mu mbeera yonna okulaba nti tukola ki tukyusa eggwanga lyaffe. Naye njagala okubagamba olunaku olwaleero ate nga wabaddewo abantu abamu aboogera ebigambo gambo nze singa chairman Nyanzi njagala okulombera singa pulezidenti waffe teyavuddeyo n'akwata ku banyanke ku babbi kubeekubana n'abali mu gavumenti nze yandisoose okuluma ekibiina. Naye kubanga pulezidenti waffe yavuddeyo n'aluma ejjiiko kubanga tetugenda kubanga tulwanyisa ababbi nga tulina ababbi abakola ki abatulimu. Tetugenda kubanga tugamba ntugenda kukuba ababbi ku mutwe ne bavaayo ne batandika okwogera ebigambo nga eryo ekibiina ekiddukanya abantu abamu nga batandika okuwayira nga bwe tutali benkanya naye nga bali mu kubba. Oli abbye akutte ekiveera atandisa okugamba ebintu tebikola ki kyokka nga ali ku levo ya deputy president. Kati mmwe saagala bababuzeebuze Bamugaaku bajja kubeera ku mpewo, Mpuuga bagenda kubeera ku mpewo n'abalala bangi nga babuzaabuza omuntu waki owa wansi. Nze njagadde okubannyonnyola just ku bitono wano olugolo gwa Naalongo emabega eyo kimanyi olina kuonywa Naalongo ow'ebitooke ow'amatooke mulongo ow'amatooke kulabe wano ku mukolo gwa Naamukyera abantu baffe okutandika mulongo nkulabe naye olumalaawo ngenda kujja naawe onveemu okuva omukolo gwaffe
Uganda we yakyaza omukolo gwa Naamu mu bitundu ebyasinga okukosebwa ye Makindye East. Makindye East okutandika Ekibuli, okujja Kabalagala, okujja Kansanga ku katale, okujja Bunga ku katale, okujja Gaba neyo munda nga mwotadde ne bali be bagenda munda eri ne bamenya amayumba. Enteekateeka embi abantu ne babagoba ku makubo balina okukola ki? Naye Uganda empya ebeera etya? Uganda empya ebeera etya? Uganda empya nti gavumenti weeba erowooza okujja abantu baffe ku makubo egamba katubazimbire akatale ak'omulembe akali ku kkubo abantu tebasobola okukola ki? Okutuukako. Kati ffe eyo Uganda empya gye tukola ki? Kulabisa nsi ku biki ebibadde bigenda mu maaso. Olunaku olwaleero agenda mu Oscars nga bwe twali tuyita mu kalulu nga basiba, bakuba, bamenya, basibye abaana b'abendi nga kamera ezo zibikwata. Olunaku olwaleero ensi esobola okuyimirira naffe kubanga pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu alaze ekifaananyi ensi nga bwekola ki? Abantu tebakimanyi nti omuntu abeera eno nga talina na 10 nga talina wadde na zigula Rolex. Waliwo abatakimanyi. Waliwo abatakimanyi nti omuntu tebamukkiriza na kunoonya kaki? Kalulu. Waliwo abatakimanyi nti abakazi bafiira mu malwaliro. Naye mu musaasiro omuzungu abeere n'agamba kandoneetinge Uganda kambawo akasente kazimbe eddwaliro nako ne bakokola ki? Gwe maama mutabani wo omusomesezza ku looni ku bbulaaka. Gwe maama oyagala mutabani wo amale okusoma kyokka olunaku olwaleero muwulidde nti mu paliyamenti tebali kugaba mirimu kusinziira nti oli yasomye atya. Naye omuntu omu akulata miliyoni 4 n'agamba kati nalese baganda bange n'emikwano gyange buli omu mbatere ku ki? Ku akawunti. Bino nno bulijjo mubikola ki? Bino si bya bulimba nze abibagamba ndi mubaka waki. Ekyenjawulo nti nze siri mutiitiizi, nyinza obutatambula na bakanyama kunneetooloola kubanga ffe tumanyi nti abantu baffe be batukola ki? Be batulonda. Naye era mmwe mutukuuma. Nze waliwo abantu olumu abajja nga babuuza ewange nga bamanyi nawo naye batuuka ku stage ababooda ne bababuzaabuza. Tuwonaleko tetumanyi kyakola ki? Bamubuuza omwagaza ki? Batandika okubuuza ebibuuzo bw'otandikira okubuuza honarebo nnyo batandika okubuuza omwagaza ki? Gwani? Mukubire ku simu tuwulire ku ddoboozi lye oba yakoze eki oba nkulinze. Kye olunaku olwaleero tulina obuzibu naye abantu baffe bali ready. Enjiri ennyise. Kunga ekoze omulimu gwayo. Njagala okwebaza Chairman Kawagga n'akakiiko ko bayimirireko. Abantu bonna we bali beeraliikirira nti abantu abakyala we baneekunga abakyala bajja kuvaamu abaneesimbamu, abaami we baneekunga mujja kuvaamu abaneesimbamu. Ffe ne Makindye twakola ffenna ng'abakulembeze. Basabye omukulu asabye badde wano abalengere bulungi. Kunga kati ekyenjawulo mulimu ababadde babuuza ebiseera ebimu wootalaba nnyeko nga naye waliwo akuyise mu lukiiko gendayo kubanga nze sijja kusobola kubeera buki. Naye bano bantu baffe bakulembeze baffe baki bakunga era abayita mu nkiiko ebiseera ebisinga ngenda n'endowooza nteekeyo ebigenda mu maaso mu Makindye. Byebyo nno ebiri sayidize ye Makindye. Abo be bannakibiina ki National Unity Platform nga bongera okusala empenda kutya bwe bagenda okutambuzamu enjiri y'ekibiina. Abaali bajjawo Kunga, Makindye bo bagamba nti Kunga yegenda okubayamba okufuna abakulembeze abalungi kubanga mulimu abakyala nga bandyetaaze okwesimbawo ku bukiiko obw'enjawulo naye nga bakyetya. Bwe bagenda babakunga ne bababulya obulungi bw'okwesimbawo kitegeeza nti balina kuba bafuna abakulembeze abalungi okuva mu bakyala. Waliwo abavubuka nga nabo basobola naye nga bakyetya balowooza ebyobukulembeze biyitaagamu basajja bakuzeemu mu myaka. Bwe babakunga babasomesa obulungi obuli mu muvubuka okubeera nga yakulembera banne. Kitegeeza nti Kunga baginnyikiza mu bitundu by'e Makindye era egenda kwongera okutinta. Otumanya twagala tulina ebifo 6 bakyala kuki kubanga ebizibu biruma ffe abantu baki bawansi. Bannange nze nina ennaku ku mutima nabadde mpandiika posita emu
olunaku olwaleero gye baagala okumpeerako obutwa oyo chairman Nyanzi ebyanga abimanyi bwe twavayo luli nga tukubye miliyoni 4 baavayo ne batukangakanga naye ffe twebeereramu Katonda yatukola ki yatukuuma amaanyi gaffe gali mu ki ogwaffe gwakwogera olyabbye ensimbi y'omuyiwa omusolo nga tukola ki kubanga waliwo omukyala ali mu kufa